Yes, agagenda mu maaso essaawa zino ge g'omukyala Rema Namakula anti kigambibwa nti alumbiddwa ekisujja oluvannyuma lw'okulaba omukyala Eddie Kenzo gw'agenda okuwasa, oluvannyuma lw'okulaba emboko y'omukyala Eddie Kenzo gw'agenda okuwasa. Bino nno bigenda kuleka abafaanizi ba Rema ate wamu n'aba Eddie Kenzo nga beewuunya ddala ki ekigenda mu maaso. Jjukira nti mu vidiyo zange mabega bw'ozicekinga nabagamba nti omukyala ono Rema akyagalira ddala Eddie Kenzo n'okusinga mu mukirowooza. Kakati ndabba bulira ku bimu ku ebyo ebiguddewo ewa Rema bye mubadde temumanyi. Kigambibwa nti oba olugambo obwedda lutambula nga kigambibwa nti omukyala Rema yalumbiddwa ekisujjasujja oluvannyuma lw'okulaba omukyala Eddie Kenzo gw'agenda okwasa. Jjukira nti ebifaananyi byalinga bitambula ku social media nga tulowooza nti Rema yalaba n'aguma teyafaayo, naye olunaku olwaleero omu ku bakifeesi baffe atubuulidde nti ddala Rema embeera gy'alimu si nnungi, newankubadde nti yasharinga ebifaananyi ebyakaggwawo ku Eid, ebifaananyi bibadde bigenda mu maaso ku social media, wabula twetegereza nga olugambo lugamba nti omukyala ono tateredde bulungi mu maka kubanga akyayina feelings za Eddie Kenzo. So n'ekyo olwalabe ku kifaananyi ky'omukyala Eddie Kenzo gw'agenda okuwasa, embeera teyamutambulidde bulungi ate era buli kimu kati tekimutambulira bulungi. Wali Hamza wali yeebuza ddala ki Rema obadde kiki ekikutuuseeko, kiki kye mba nkola mbe nga nkutereeza, naye kumbe tamanyi nti omukyala ono bambi olwalabe ku kifaananyi ky'omukyala Eddie Kenzo gw'agenda okuwasa yasobodde okuba nga aggwamu amaanyi. Gwe wenna w'oli okirowoozaako kinkusaba obe nga okomentinga wansi awo. Nabagamba nti omukyala ono Rema akyayina feelings za Eddie Kenzo. Bagamba nti ewali ab'emikwano abayombagana gwe toteekangawo kikyo osirikanga busirisi. So n'ekyo nkugamba nti abantu bano Rema ne Eddie Kenzo bakyayina enkolagana y'amaanyi n'okusinga mwe kye mulowooza. Muyinza okuddaawo nga mulowooza abantu baayawukana so kumbe banyumya ne ku WhatsApp ate ng'era ne bye nja bibaleetera kubanga tukyanoonyereza n'okusinga mwe kirowooza. So gwe wenna ampuliriza olowooza ki ku kino golowooza abantu bano tebakyakwatagana oba bakwatagana kubanga ekituuse ku mukyala Rema Namakula kino kyo mwetaaga ne mubanga nammwe mukkiriza nti abantu bano bakyakwatagana. Okusinziira ku lugambo olubadde lutambula maaso wano na wali nga kigambibwa nti omukyalo ono Rema ali lubuto lwa Hamza olw'emyezi 4. Yes, tugenza okunoonyereza nga twaba omukyalo ono ali lubuto lwa Hamza, naye nalo tetumanyi oba lwa Hamza, tetumanyi oba ddala kituufu lwa Hamza, naye nga ali lubuto olw'emyezi 4. Wabula gwe kyolina okumanya nti omukyalo ono alumbiddwa ekisujja oluvannyuma lw'okulaba omukyala Eddie Kenzo gw'agenda okuwasa. Jjukira nti Eddie Kenzo yatulaga emboko y'omukyalo ono nga muzungu wangalaga nti akooye Abaganda oba akooye abaddugavu si bangu, wabula ku byonna ebigenda maaso updates zonna zigenda kuba zijja wano eno ku Uganda Mpya. So n'ekyo nkusaba obe nga osubscribinga, olikinga, okomentinga, osharinge, toya kubanga osharinga n'okulakinga n'okomentinga n'okusubscribinga. So n'ekyo gamba mukwano gwo na wali ajje abe nga yeegatta ku Uganda Mpya. Nkusaba obe nga okomentinga wansi awo mu comment section yange ombuli eki kyolowooza ku mboozi eno ebadde egenda mu maaso, ddala bituufu oba si bituufu. Nkusaba obe nga weekumirako ng'oli online. Tumidde abantu bange mwenna abali mu Dubai, abali mu Qatar, abali mu Oman, mubeere bulungi, mbaagala nnyo.